mbaka alayhi salatu wassalam naye n'atugaana obulyazaamaanya obw'engeri zonna, era najja nga abukubirako ebifaananyi ebyenjawulo ku buntu obutono nti bw'oba obulyazaamaanyiza oba mu katyabaga. Kati ate olwo ekinene nga bwe twalaba era mu hadithi ng'omubaka alayhi salatu wassalam yagamba man iqtata haqqa mri'in muslimin biyaminihi, oyo yenna alitwala hakki y'omusiraamu naye ng'ayise mu kulayira amakulu, ng'ayise mu kooti ezimusalira omusango n'aguwangula nti gugwe makubo mwe bayita okulamulirako nti gwosinze oba hakki yo, n'abagamba mulimu okulayira. Nembagamba eriyo tariqu min taraiqi lhukum, ge gamu ku makubo mwe bayita okulamula nti gwosinze. Nabbi yayogerayo limu likiikirira agasigadde n'agamba man akhadha haqqa mri'in muslim biyamini, man iqtata haqqa mri'in muslimin biyaminihi, oyo yenna ayitwala hakki y'omusiraamu ng'ayise mu kulayira ne bagimuwa, fakad awjaba Allahu lahu annar, Allah agenda kuba mukakasizzaako omuliro, wa harrama alayhi aljanna, Allah n'amuziyizaako ejjana tagenda giyingira. Qala rajulun ya rasulallah wa in kana shay'an yasira, musajja kyava agamba nabbi ya rasulallah ne bikalibeera kantu katono. Qala wa in kadhiban min arak, nabbi n'amugamba ne buli kabeera akantu akatono ennyo nga kenkanankana akasenya akakati kebamenya obumenya ku ttale. Eyo hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallama yali yeewaza muyo, ogenda mu kooti n'otwala hakki nga siiyo, kyeyali yeewaza. Ogenda mu kooti ne bakatyemula nga hakki gy'otutte siiyo, gwo okakasibwako ekyo ekibonerezo.